Ntwala omukisa guno okusooka okubabuuzaako mwenna bannakooti y'amaka abafolowinga omulongo wa Biddy Sarah oluvannyuma lw'okufiirwa omuyimbi waffe Alicia M. Byamuggwako, abala bonna byabaggwako, era nga nzize okubategeeza oba otegeeze munno yenna ali mu kkooti y'amaka groups nnyingi siyinza kubeera nga nzimalayo. Buli omu ategeeze munne nti omusomo ogubadde gugenda okubeera e Nabweru mu kisaawe ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guno ogwa-11 nga gwe gumu ku musomo ogubadde gugenda okubeera nga gufundikira omwaka guno 2025 gusaziddwamu. So buli omu gezaako okubeera ng'ogamba munno kikakasiddwa kubanga nkubiddeko bangi ne bantegeeza nti kyekituufu kuba nsoose ne mbiraba ne nsuubira nti si bye bituufu naye nga kyekyo ekiriwo. Buli omu gwe kikwatako agezeeko okubeera ng'ategeeza munne, alina akasimu osobola okukolera ku munno n'obeera ng'ate bambi omugamba byebyo ebyagwawo katwongere okubeera nga tusaba. Buli omu mu ssaala ye gezaako okubeera ng'osabira omulongo wa Biddy Sarah, gezaako okubeera ng'osabira abaana abo kubanga bwe tubeera tusaba waliwo essaala ze tusaba ng'osabira ku bantu abalala. Okiraba? So bwe tuba tusaba nga tusabira no ku bantu abalala nga twekwasa essaala ya Yezu omuto esomwa ennaku 9 bannanga atagirina oginsaba njikuwa. Tugyekwase tuyambe tugumye emitima eyongere n'okugumya famire ya mulongo wa Biddy Sarah saako famire y'omusajja kubanga embeera gye bayitamu essaawa eno si nnungi yadde n'akamu, saako okusoma ku noveena eyo eya Antonio omuzuuzi w'ebibuze. Byonna tujja kubeera nga tuwuliziganya naye nga byebyo ebiriwo twongere kubeera nga tusabirigana. Otherwise guno gw'omwaka gututte bangi ate mu nnaku embale oba mu ssaawa entono. Kojja ntambye Ssemuto ge mawulire ge nnyinza okuwa wenna ali mu kkooti y'amaka group gezaako okubeera ng'otegeeza munno.